omusomesa yambuuza amannya go gwani naddamu ebigambo bino wammanga tusuubira mu kisapool kwebihanangama tusuubira ki mugamba tusuubira mu kisapool kwebihanangamba tetuyinaamu muyizi nga ye Mr. Paul ne mugamba I've said tusuubira mu kisapool kwebiha n'alyoka angalamiza tetuyina wano Mr. Paul naye abaana mubadde kiwe kati in the due process bwe yangalamiza nankuba kibooko yankuba bwe nkuba push-ups bwe nzikirira bwe nyambuka bwe nzikirira bwe nyambuka bwe nzikirira n'alyoka ntegula gino emikono egy'omu maaso nzenna ne nzitula akafuufu ka yunifoomu kange omulabi andaba weebale nnyo okubanga at least onoonyezaako okundaba amannya n'eddoboozi nze tusuubira mu Kisapool kwebiha abasinga abangi essaawa zino gwe bamanyi nga Jared Paul manyi ba Jared Paul tulina babiri waliwo Jared Paul Businge naye nze just likomaawo Jared Paul okay nze ndi DOP Director of Photography as per now naye ekintu kino omuntu ayinza okwebuuza nakijjawa nakijjawa I was an artist because the DOP is always an artist atunulira ekintu mu maaso then n'alyoka akikuwa ku screen kati mu biseera byange biri ebikadde nasomako mu secondary okusoma kwange tekwali kwangu nnyo kuba nalinamu nkoku nali oba bakiyita kubeera sharp abamu bagamba is stubborn no era nammwe abazadde abagamba nti abaana bali stubborn teri mwana ali stubborn bwe tubeera tusoma tetuba stubborn bwe tuba tusoma tubeera just active obeera n'omwana we waka akwata kino akwata kiri akanika kino akanika kiri tabeera stubborn abeera active kati nali active mukubeera active nzijukira bulungi nnyo natandika okusoma kwange natuula P7 mu 2001 nentandika okusoma senior 1 mu 2002 kati ekikuwunyisa nze saatandikirawo mu first term natandika second term n'olunaku lwe nasooka okugenda ku ssomero maama ye yali bbaasa ku ssomero eryo like yali alinamuko ne shares bali baliyita New Bright Hills mu kugendayo ku New Bright Hills sijja kwogera wa gye lisangibwa nkimanya bano lwaki toyogera gye lisangibwa bikwatako naye mu kubeera ku New Bright Hills olunaku lwe nasookera ddala okugendayo okusoma abasomesa balina engezigezi bannange nasomesaako era ndi musomesa era nkyali musomesa naye abasomesa mulina engezigezi omusomesa yambuuza amannya go gwani naddamu ebigambo bino wammanga tusuubira mu Kisapool kwebihanangama tusuubira ki mugamba tusuubira mu Kisapool kwebihanangamba tetuyinaamu muyizi nga ye Mr. Paul ne mugamba I've said tusuubira mu Kisapool kwebiha n'alyoka angalamiza tetuyina wano Mr. Paul naye abaana mubadde kiwe kati in the due process bwe yangalamiza nankuba kibooko yankuba bwe nkuba push-ups bwe nzikirira bwe nyambuka bwe nzikirira bwe nyambuka bwe nzikirira n'alyoka ntegula gino emikono egy'omu maaso nzenna ne nzitula akafuufu ka yunifoomu kange engeri mami nti gye yali bbaasa ate nga already is one of the directors essomero alinamu shares tewali kyakola already nali nina uniform natandikirawo ne uniform twali kwambala kayero kana akamuzeeyi kemutaagala kayero bwe katyo akaali kakwafumuuko nga kasingako kamuzeeyi kati omusomesa bwantegula ne neebaka mu ttaka bwe neebaka mu ttaka bwe nti nensituka nga nzijudde omanyi kye bayita okujjula wali ojjuddeko wali ofunyeeko ekintu ekikupangulula n'owuliranga at that time osootinze wenna brain is like not functioning at that time the only thing that you're thinking about is revenge neneebaza mukama nti saakola revenge bannange omusomesa nga akwata kibooko ng'agamba okay yiino nkuba nemutunuulira mu kumutunuulira nakwata kibooko
nakwata kibooko saamukuba namuzinyula kibooko mugongo chwanyi nakyuka agenda okyuka ati chwanyi mwambaza endala agenda okugira ati chwanyi netulyoka tuyita muswi ekibiina kyali kya pavers bwe ntuuka wali nga kibooko esense buse nenkwata ka half paver buno bwe balekawo awo nga bakola bwe basalasalako ne balekaawo nendyoka muyirirya ne tuyita ku ofiisi ne tuyitawo ku ssomero waliwo essomero ebiseera ebyo bali baliyita Taiba High School kati lyalira bawala bokka kati baliyita Taiba Junior kati baliyita Junior awo kutula road okwo nekaaba nga tuwetwala 10 omusomesa bwatyo nzirayo ku ssomero bambuza kiki ekibaddewo bampita mu ofiisi omwana wa baasa nga tubimma amazzi enkeera nga nzija ku ssomero enkeera bwe najja ku ssomero nga bakubye parade waaliwo omuwala yali kakole yali abeereyo wandegeya bali bamuyita Saara Saara era bw'oba ondaba I can't forget you because you showed what they call brethren, you showed brotherhood. However much I wasn't related to her. Saara yagamba temugenda mukoonako nga bakubye parade nti bankube emiggo. You're not going to beat my brother. I wasn't related to him. To her. Naye yabagamba you're not going to beat my brother. Nagamba kale muzikube munze. Bakuba Saara kibooko 5. Bamala okukuba Saara kibooko 5 n'asituka ne bagamba naye ono tayize tumukube. Saara n'asumulula omukono. Gwe buva ku baana b'ebiseera ebyo abawala b'ennaku zino bo adduka boyfriend. Saara yasumulula omukono ne basooka bazeeragana omusomesa. Waliwo editicha baali bamuyita balinnya Kiddawalime. Dibuman eyali nickname ye. Balinnya kye yakola yakwata Saara n'amugamba Saara kakkana. Saara n'akakkana bambi. Saara yalina empisa yali wampisa naye ng'obuzibu bwe kumupangulula. Obedde omuntu amaze omuwa ekibonerezo omukubye asasudde. Omuntu bw'aba musibe ebiseera ebisinga si yasasula ate abali ebweru be batera okukola okusasula nali musibe ne bansasulira omutango nga Yesu bwe yatusasulira omutango n'agusasula n'omusaayi nange kono bwe nafuna Yesu wange Saara naye ebyo byonna ne bitambula bulamu ne butambula ne bugenda mu maaso ssomero tetwatwala bbanga ddene ne nvaayo bwe nvaayo nyingira Gaddafi Integrated Academy iliyo Kawempe Mbogeyo side zeyo nyingira Gaddafi Integrated Academy embeera teyali nnungi eyo twavaira ne balinnya ne mami era bwe twatuuka mami yali baasa olwo nga basinkanye omwami bamuyita Kabatire Sulaiti awo yali nannyini Jole so yagenda n'eno mu katale kaleerwe eyo waggulu ng'oyise ku lufula eyo mu bikajjo waliwo essomero gye yagula baali baliyita Godwins yali sister school n'essomero lye nasomerako primary that was All Saints Makerere Primary School kati tutuuka eyo Gaddafi Integrated Academy bwe twatuuka eyo tutunka ate nsanga bintu birala saali musiraamu ali musajja mulokole naye kati nga waliwo kye tuyita lunch time nga bwetuuka singa owaggaapa abasiraamu osooka ku kiyungu muba muwedde abasiraamu bamanyi ku Wali essomero lyalimu olusiraamu lungi kati nga sikkiriza abasiraamu kunsooka ku kiyungu kati weebuuza nakola nti obutakkiriza abasiraamu kusooka ku kiyungu sinze yakubanga akadde nagendanga nyenja ziina ku muzikiti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar banange kati nga bo bajja sibakwata obudomola nga nze njoka ngenda nga kwata puleeti mpaka ku kiyungu nga nfuna emmere nga ngiteeka wali nga nfunira Ivan kyali wange oyo Ivo nga nfunira Ivan emmere bali bamuyita Kasujja Ivan nga mufunira emmere nga tugenda wali obulamu bujuma naye banguwamu ne baŋŋamba ku bibiri tugenda kukolako kimu eno circumcision eyagundi yali tennajja eno ey'obuwaze
eyo ya government eyo ngo mulanga tegunnajja ogwa circumcision nga bagamba tugenda kukwata tetugenda kusaka tugenda kukwata bwe tumala okukwata tukwatuze shahadu nembagamba tiganye obuzibu ekintu kyalimu n'abantu abanene abamu baali banene awo ku muzikiti gwe Wambogo kokijiriga abajjukira bulungi nnyo ne ku Mbogo esesaawo kati mu mbeera eyo yonna tebansala ne bandeetera gundi ku mmeeza ya kusomera bwerere paka lwenkowa okusoma bantwala ebweru bansiramule ekigaana kati bwe kigaana waliwo omusomesa olwoyo kidda walime nina omusango gwe nakola omusango ogwo nno ekikwewunyisa saagukola nti ngukoze mbugenderevu kali kasango katini nnyo just waliwo abaana baali bamuyita Nabunjo Sofia era bw'oba oli eyo naawe sisobola kwerabira twali twasomako nabo ku All Saints e Makerere kati Nabunjo Sofia agenda aleeta ka history kange Nabunjo Sofia mugambako Nabunjo toddamu kummanyirira mbaana ebyedda bireke ebyo byadda byaggwa Nabunjo Sofia agaano mba mpita waba Nabunjo Sofia banjiira amazzi ku mwala ebiseera ebyo Northern baali tebannamuzimba kati amaka gaabwe gaali awo ku mwala ng'oyiseemu ku mwala gwe wa Kibe n'osala oyitemu Jjogwe ku Tula Road then olyoka oddemu awo Mbigalaji awo ebyo ebiri awo ng'ewaali Avis Company munda eyo waaliyo essomero baliyita Pimba simanyi oba likyaliyo kati awo mwe twayitanga ne tulyoka twambuka paka ku ssomero bwe tutyo naye kati Nabunjo Sofia yali abeera mu area ezo bwanjiira amazzi ngende ewaabwe nkola olutalo maama waabwe avaayo ajja maama waabwe yankuba oluyi maama nnyabo ne ŋŋamba okke ne maama waabwe yeegasseeko kati omuntu yeebuuza maama waabwe yamukola ki nagenda kanga nkaaba tewali kye nakola kamba omwana ow'empisa kale nengenda eka enkeera maama wa Nabunjo ne Nabunjo baakeera ku ssomero nga bampaabira bannya yankuba emiggo gino kutama kutama booti mu desike ne bakutega emmeeza wano n'eryoka mu magulu n'alyoka kuba emiggo ng'akuba wano wonna ebbina omugongo byonna nga tewali kyataliza yankuba emiggo bwe yankuba n'alyoka activatinga ka busungusungu nayina obusungu so kansindika nti emmeeza waggulu ne neewaayo omusumaali ne gunfumita nengisitula nengisindika olutalo ne biki bitesti tube byonna ebyalimu ofiisi awo ng'ebintu tebabiteeka mu gundi kuba twali tusoma n'abaana bali banyugunya Ivan nga talaba ku busoketi obusoketi bw'essomero nga buli ye kasita alaba nga kiri electronic nga takireka balubuza essomero lamp holders nga tewali kyatatwala Ivan ye mwana gwe twabba naye peeni omusomesa nga twabba omusomesa peeni ng'akutamye bino obusomesa byakutama mwempeereza ekyo wano peeni ne zisokoolamu ne zidda emabega Ivan n'azimpeereza agenda okuzimpeereza n'enkwata nti neesigala nga mpandiika naye nga byempandiika baliriramu omusomesa nsiikiriza sirabayo ku lubaawo naye nga neefuula nti mbiwandiika yabuuza what are you writing yet I've been dictating Mugamba you've been dictating because you're a dictator name you have been writing what you dictated kyogamba byonna bikyakulimu mwaka akatwa akatini okay kati in the due process balinnya yankuba emiggo yankuba nenvaayo nenkomawo ewaka nendwalalwala mwawo ne bantwala Mulago teyatuli wala kuba nakulirawo Makerere Kavule Bataka Zone nga ku Maristops Clinic era maama bwe yajja n'afuna akapiki kaali kameeti tugenda mpaka Mulago tutuuka e Mulago bampa ekitanda waliwo omukyala baali bamuyita Musawo Nantanda rest in peace Musawo Nantanda nampa ekitanda nambinkolerako ne bampa ekitanda nembeera eyo omusawo n'agamba njagala kulaba kuja kubye ng'omusujja nno gulinnye nga ntabukidde ddala
ne tudda ne tutandika kutunkana balinnya. Somero bwe lito bwe lyali ne nvaayo eyo maze ne ndyoka ngenda okukola senior 5 ne 6. Mama ate unasangayo badman jagwa. Mama jagwa. Yenna amanyi ku musajja gwe bayita Semwemba ndejjedde vocation oyo yali kizibu gyendi. In the due process, Mr. Semwemba yali wa mukwano nnyo eri abayizi abatalina buzibu. Ng'ate mukambwe nnyo ku bayizi abaalina obuzibu. Nze omu ku bayizi abaalina obuzibu sijja kugamba nti nali mulungi nnyo. Sayina mpisa mbi naye nayinamu ku ddaludda lwettonotono. Nabagambye tebakiyita stubbornness, it is called being active. As I was really active, nothing I had to do but apart from coping up with the school. By then, essomero lyali lisinga okukwasaganya empisa mu Luweero district. Simanyi oba kati lyekyasinga okukwasaganya empisa. Ne kakiiko aka Ndejje, amasomero agatwalibwa mu Ndejje, mu cluster ya Ndejje, era ly'essomero eryali likyasinze okutenderezebwa mu mpisa. Abasinga balimanyi baliyita Ndejje vocation. Liri mu masekkati ga Ndejje high, masekkati ga Ndejje high, Ndejje SS ne Nnalinnya Lwantale ku kkubo lino eriri ku mukono oguliko Ndejje SS. Awo eriri. Banange ate olwo nalwo lwali lutalo olulala. Nayinayo mukwano gwange bamuyita JOB Saka Job basajja ssuubi. Naye nga ye agamba basajja ssuubi nga tayagala muyita basajja ssuubi kuba oluusi twamuyitanga basajja tteete kuba ne tteete nalyo liba ssuubi. Nembe ngende eyo nensoma nasookera mu Kisulo. Embeera teyali nnungi nnyo, embeera teyali nnyangu nnyo, abasajja tebaali bangu. Waliyo disciplinary committee naye ng'oyingira mu disciplinary committee bingi nnyo nga basooka kuwa kiggula mumwa oba waguzizza oba tewaguzizza. The 12 disciples of the disciplinary committee including Wamala Paulo, mutabani wa Bunkeddeko, mwami Bunkeddeko Endejjaawo, Wamala Paulo, twamuyitanga Sadisiko, abamu nga bamuyita Badman Katumbi. Kati nakula sikyalina kyentya kubyogera bino nakubayita nicknames zaabwe. Abasomesa abaffe abalungi waliwo n'omulala gwe batera okwogerako ennyo ku TV, waliwo atera omwogerako n'omutumira twamuyitanga Vege nga bamuyita Vege. Kati kyembadde nzijako kye kino ekya Semwemba. Mr. Semwemba ebintu ebimu bye nzijukira byali bitonotono. Mr. Semwemba abaana bagenda ne bamukuba engeri gye yalina ennyo olugezigezi. By the way, kirungi nnyo okuba n'olugezigezi n'otaba na lusirusiru. Nkisimanyi ekyo Mr. Semwemba yalina olugezigezi naye mu magezi because he wanted us to, he was grooming us, he wanted us to be what we are right now. Era mbeebaza abasomesa bange kye mwampisaamu kyonna yadde nabonaabona yadde mwambonyaabonya ne ntuuka n'okukola senior 6 nga nva ku nnamba 7 nkumbi gye ŋŋamba. Nga nva ku nkumbi ne nziruka ne mpandiika ebibuuzo byange, ne nva ku nkumbi ne nziruka ne mpandiika ebibuuzo byange. Mwebale nnyo, mwannyamba kinene nnyo, osanga saalibadde kino kyendi naalibadde nkyayina ekyejo. Semwemba abaana baamukuba bulungi nnyo nga yabaleeseeko olugezigezi n'abaga mukyala abaana bankubye, abaana bankubidde mu tisi. Kati Semwemba abaana baamuwa ziri one of those guys abamusetingira olukwe. So kati musajja wamaanyi nnyo mu US eyo, wamanyi nnyo mu US. Erinnya sijja lyasanguza naye ye bw'aba ndaba ategedde amaka gaabwe gali awo wennyini mu Tisige, gali maka manene nnyo mu Ndejje Trading Center awo, era yali na musambi wa mupiira. Abamujjukira musobola omujjukira naye sijja mwasanguza. Baagala Patrick nsuubira okyamujjukira. Kati in the due process yali atusomesa atyo omwami Semwemba Henry. Abaana bamutimpula ne bamukuba nga bajja mu ati ajja alyoka ajja n'atuuka kyembadde ngamba mbadde njagala waaka wange Paulo mwamumaze nze waaka aluwa yenna
namumaze kuba my best subject was art nga waka namumaze I got a chance in the due process nti young room nga weva much nali simwagala kagwa naye nali simwagala naye saayina kyakola nti yali musomesa wange kuba yalina enkwe nnyingi nnyo yayagalako n'okungobya mu ndejjo omwo naye unfortunately okwagala kwa mukama munnaye kwantaasa kati waliwo akalala keneerabidde nalina mukwano gwange mukyala Reverand sijja kwasanguza mannya naawe twali ba mikwano nnyo ne mukyala Reverand kati in the due process mukyala Reverand yo twatuukako ne kugundi ne tutafuna mmere olw'okuba nga twagala ffenna tusimbe mu layini yemu layini yali y'abalenzi nga mwe twagala ffenna okusimba ne batugobayo ne bamugobayo ne mbagamba kale katudde eno mu y'abawala era ne tusimba mu y'abawala era ne bangobayo ne tugamba kale ffe katukole eyaffe ne tukola eyaffe ne tutambula mpaka wali ku gundi ku layini ne batumma emmere ne twasizaawo awo amasowaani mukyala Reverand nkwagala nnyo wambeereramu nnyo viddi zange ze nalaba ku maama wange zaali ntini nnyo naye at least mami wo yannyimiriramu yabeerangawo najja nankyalira I can't forget maama oyo yajjanga nankyalira yadde nayina effujjo nayina eddalu naye mbagambye nayina empisa ekyo kyokka kyaleeteranga abantu at least okubanga they can get close to me nayigirizibwa jjajja wange yankuza bulungi ne maama yankuba emiggo nyoko yali akubyeko n'otuuka essaawa nga muli mirembe mu ssaawa zammwe ez'eddembe n'omubuuza naye maama gwanzaala namubuuza ekibuuzo ekyo ekibuuzo kizibu era gwa mwana aliyo tekibuuzanga maama ogenda obuuze taatawo naye taata maama oyo yanzaala ne bw'okibuuza maama era agenda kutunuulira butunuulizi bwati tajja kukuddamu era nange wange kyekyo kye yakola lwaki it is because I was so active nabagambye it is not being stubborn it is being active n'olw'ensonga eyo mujja kungwako mu part 2 don't forget to subscribe like comment and share nze nja kuba nkomawo nsigadde nze tusuubira mu kusapol kwebiha also known as Jared Pose when I'm usually behind the cameras because I do filming I do videography I'm a director of photography thank you